Okay, breaking news. Encha ya leero nga bakakwata Erias Lukwago okuva mu makage ewakaliga. General Muhoozi Kainerugaba ng'akozesa omukutu ogwa X avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti yalina Erias Lukwago era ali mu basement ayiga Luswayiri. N'agenda maaso n'agamba nti omukulu tuli mu kumubugumyabugumyamukko era mu ssaawa ntono nnyo tugenda fulumya ebifaananyi bye nga ayiga Oluswayiri. Basebo ne bannyabo, finally Muhoozi Kainerugaba afulumizza ekifaananyi kya Erias Lukwago nga musajja watu bamusibye ekigoye oba oliawo bamukubye ekiboko simanyi mmeka nga musajja watu yeegayirira bannaye mu nsonyiwe. Oh my God. Eggwanga Uganda wano welituuse. It's not the first time this is happening. Emabega kao miezi mitono nnyo emabega, the same gentleman General Muhoozi Kainerugaba yakwata Eddie Mutwe, bodyguard wa Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine, n'amuteeka mu basement n'amusalako ekirevu kye yali akuzizza ekirungi n'amwambula essaati n'amukuba ebifaananyi n'abiteeka ku mukutu gwe gumu ogwa X. Erias Lukwago kiki ekimuwambisizza? Okusinziira ku mawulire genfuna kigambibwa mbu Erias Lukwago olwaleero abadde agenda kusamoninga Muhoozi Kainerugaba. Olwaleero abadde agenda kusamoninga Muhoozi Kainerugaba. High Court just last week yavaayo neeyita Muhoozi Kainerugaba aveeyo okwewozaako ku misango gye baamutaddeko egy'okuwamba Kizza Besigye, egy'okutiisatiisa nti agenda kumutemula, n'egy'okutyoboola eddembe ly'obuntu erya Kizza Besigye ne munywanyi we Obedi Lutale. Amagye gamulumbye mu makaage. Okusinziira ku mukyala we abadde waka nga yeteekateeka ogenda okusooka ku interview emu ebadde kusanyuka TV, then yamala agenda asamoninge Muhoozi. Tebamuganyiza nafuluma maka, bamututte kaguddeyo. Wetwogerere essaawa zino omusajja atadde ku mukutu gwe amugambe nti ongeya Kiswahili. Ebyembi bisekerwa naye embwa zino zitumanyidde nnyo. Okusinziira ku kibiina ononono gwe tuliko, Erias Lukwago akulira ekibiina ekimanyikibwa ng'ekya PFF. Era okusinziira ku kibiina kya PFF kifulumizza ekiwandiiko ekyaweereddwa ekkooti nga kiwadde Ministry eya Justice and Constitutional Affairs the question is, kyetulina osooka okumanya ani akulira ekitongole ekyo? Nobert Mao. Nobert Mao is also among the dogs ezibaawinga ku Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba agamba ekikwasizza Erias Lukwago kuvaayo n'amusamoninga ayinza atya okwogera ebigambo ng'ebyo? Okusinziira ku tweet gye yakoze ku mukutu gwe ogwa X, yamugambe how dare you speak such words, era n'akakasa eggwanga n'agamba nti omuntu omu yekka yekka ayinza omusamoninga, bamuyita General Museveni ate nga ye kitaawe. Wetwogerere essaawa zino musajja watu Erias Lukwago embeera gy'alimu kigambibwa mbu akubiddwa bubi nnyo. Remember, Kanale Mugumi avuddeyo ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti yakyaza Erias Lukwago a few months ago, naye embeera ye teyali nnungi. He could barely speak for the full interview. Bali balina okusirisa interview asooka asika omukka awummulemu baddemu.
essaawa zino omusajja bamututte mbu bamukubye empi. This has been confirmed by Muhoozi Kainerugaba kennyini agambye nti the more we slap him the more he seems to understand. Oh my goodness. This confirms nti omusajja ebyaddala kirabika zempi bazimukubye. Kuba agambye the more we slap him the more he seems to understand. Ekifaananyi kino kyogera ebigambo bingi nnyo. Ekifaananyi ekyo kyolabaawo kyogera ebigambo bingi nnyo, kiragira ddala nti omusajja w'otuukira omukwata ng'omusibye ng'oyina emmundu n'akulaga n'emikono nti bannaayi kiki, kiba kiraga oyina ky'omukoze ekitali kya bulijjo. It's only Erias Lukwago okujja tugamba what has happened to him. Naye gwandaba ekituse ku Erias Lukwago olwaleero tekyakatandika. Remember kituse ku bannansi bangi nnyo, kati kizze kuba big people. The question is kiki ekiddako? Mukyala wa Erias Lukwago avuddeyo ng'ali mu maziga. N'esooka nkwata ekifaananyi kya mukyala wa Erias Lukwago n'enkiteeka mu bwongo bwange, n'enkwata ekya mukyala wa Kizza Besigye n'enkiteeka mu bwongo bwange, n'enkwata ekya mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Baby n'ekiteeka mu bwongo bwange, n'eŋŋamba yes, everyone is going to test a bit of the brutality or the bruteness of these people. Senkagale oba akulira ekibiina kya National Unity Platform, President w'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye avuddeyo ku mukutu gwe gumu n'ateekayo post ng'avumirira ekikolwa Muhoozi Kainerugaba kyakoze. Mu post ya Bobi Wine agambye atya? Njagala owulirize video. Bobi Wine agambye, njagala owulirize. Ugandan in 2026, Museveni's son just released a picture of his captive advocate Erias Lukwago, blindfolded, his crime attempting to serve him court summon. If he can do this to an outgoing Lord Mayor of Uganda capital city, former MP and senior lawyer, imagine what he does to our ordinary supporters who are abducted day in, day out. And yet Museveni still has the audacity to say anything about Idi Amin. The world must not look on. There will be accountability for these crimes against humanity. It is only a matter of time. Wansi n'ateekayo screenshot ya Muhoozi Kainerugaba. Ataddeyo n'agamba nti ongea Kiswahili, Erias Lukwago, sukuma ekiswahili. It is really absurd. Very, very, as in very badly absurd. This is happening in Uganda. Omusajja yavaayo n'agamba nti wano we tulaga tugenda kufa. As we talk right now, Erias Lukwago is trending on all social media platforms. Omusajja Muhoozi awambye social media nga buliji. Never naye. Nyongero bajjukiza nti Zaid Lighting Store, ladies and gentlemen, tutunda amataala. Eetaaza amataala ga buli kika ag'omu nnyumba ag'ewabweru. Ogenda bbango tukubira ku simu z'olabawo wansi. We are ready to serve you. Mubeere bulungi.